eyadone yaleta ke ababuza abasinga mu Africa basoosa ke ababuza abasinga mu Africa basoosa ke kabaka Kyagulanyi kato ebendese bajja kukkiriza mpola mpola nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wanjawulo nnyo ku level baali bamulowooleza yavaawo dda. Kati mukwano gwange mpuliriza ogenda kuwulira ebitiisa. Kaakati nno bukyalubanga lwa mmindi amawulire gamaze okubeera nga gazuuka. Bannayuganda abaawambibwa bonna bali ku sseemwayi. Abamu baagongo baladda mu luvannyuma lw'okutulugunyizibwa ebbanga eddene era nga kikakasiddwa nti abamu baafa n'emirambo gyamaze dda okubeera nga girabwako n'amaaso. Bino bitiisa. Pastor Joseph Serwadda ow'omundeeba eyavaayo naga nti si buli munyankole nti ajja kutumanyiira, si buli munyankole alowooza nti nno ali mu buyinza. Kaakati nno omusajja ono avuddeyo n'akawaŋŋamula omulundi ogwokubiri era ogenda kubeera nga omuwulira. Kaakati kankusaba eviri eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza tusimbule omulundi gumu ompyokoone kadde era ng'omaze okusubscribinga. Tutambula ne Hajimiti omusajja omusomi w'edduwa kansooke kutwale ku basajja n'abakazi abali mu sseemwayi abavunda nga n'abamu kimaze okukakasibwa nti baafa dda emirambo baagitwala gye baagitwala kitalo ddala. Era ebbanga lyennamala embuya ebyo byonna ebimu ebisinga nabiraba. Ku percentage y'aba opposition eyali embuya bw'ogikomparinga ne ku bantu abalina emisango emirala yalinga etya katugambe mukomera nga mwemuli percentage y'abo abaasibibwa olw'ebyobufuzi compared kuba n'abalala baasibibwa ku misango emirala kyali kitya omuwendo ogwo? Percentage okusinziira ku kifaananyi kye nafuna embuya kulaga nti ndowooza eringa 98% byabufuzi ate nga bonna NUP n'abatali abatamanyi nnyo bya NUP nabeera gye emisango gye babakola ki gye babateekako. Kubanga l'omuvuka gwe nasanga nagamba nti nze nali ntunda mu katale olwokuba bansanga nyambadde t-shirt emyufu nga teriko na kifaananyi kya Bobi Wine ne bamukwata bwe bamutuuse ne batandika kumubuuza ebibuuzo bikwata ku Bobi Wine ebyatakola ki byatamanyi. So percentage esinga obunene embuya y'abantu abali mu kibiina kya NUP ekikulemberwa Honorable Robert Kyagulanyi. Era njagala okutegeeza bannayuganda mbuzize bategeeza ebbanga lyonna limaze nga nvudde mu kkomera nti abaana baabwe bangi bali eyo batulugunyizibwa, abalala bafiiriddeyo, abafunye emikisa ne bavaayo nga nze ffe kwegamba batuyita bakaawonawo naye ng'abali eyo abafiirayo n'abali eyo abavundirayo baki bayitirivu. Tumaliriza kitegeeza abazadde ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abamu ababadde balinda abantu baabwe abaabuzibwawo bayinza obutaddamu balaba. Ekyo nsobola okukikakasa kusinziira ku mirambo gye nalabako n'amaaso gange kubanga nalabako emirambo nga bagitegula bagitwala gye saamanya gye bakola wangi gye bagitwala kubanga bwe bakutulugunye ennyo abamu bafiirayo. Kakati egyo emirambo gye baatwala gye simanyi gye bagitwala ate nga sinawulirayo muntu gwe bagamba nti gundi bamuleetedde omulambo gwe. Kitegeeza bangi abamu kubanoonya abantu baabwe abamu baakola ki baafa dda. Njagala okumaliriza nga neebaza Soroti TV era naawe mukulu Mutebi ne ttiimu yo yonna gy'otambula nayo njagala okubeebaza okujja ne mutunoonyaayo tusobole okutegeeza bannayuganda ebyo ebiri mu ggwanga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza ng'omaze okulya ebitiisa ebyennyamiza eby'ennaku ebisangibwa mu barracks ey'embuya. Kakati njagala owulira ebigambo bino ebirala bannayuganda kye bavaako okubeera nga beekyawa ne bawulira nga mu butuufu obuyinza bwetaaga bukyukemu budde mu mikono gya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ng'omala okuwulira ebyo kaakati bannayuganda kye baagala okuwulira kiri kimu nti Mwami Museveni agenze oba agenze mu bulungi oba agenze mu bubi. Bannayuganda basinga kaakati mu mbeera eno kye baagala okuwulira. Kati njagala owulira ebigambo by'omusajja ono nga bwe nakugamba nti ebigambo tebibeera byange wabula nkwata oyo abyogedde kennyini ne mukutira wano n'omulabako ng'ate bw'owulira ebigambo ebyo byayogedde. Ye abaffe gwe nga munnayuganda oteesa otya ku bigambo bino omusajja ono byagenda okubeera nga ayogera? Mwenna mwakitegedde ndi Honorable Jore Ssenyonyi yeyalondeddwa ku bwa leader of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda era ng'ono byabadde akozeko mu kakiiko akakosase kabadde akulira buli munnayuganda abimanyi naddala oyo agoberera politics w'ensi Uganda. Kaakati njagala owulira ebigambo bino bannayuganda bamaze okubeera nga beekyawa nga beesala akajegere nga buli muntu wagamba nti waali agamba nti ekimala kimala. Kaakati omusajja
aleese bwino omukambwe. Kankujje mu katambi kano nkutwale ku bigambo bya Pastor Joseph Serwadda. Ono ayogera ebigambo nga teyeerya ntama, atatiisatiisibwa, amaze okubeera nga ogonnomola ebigambo bye mu nsi muno. Bannayuganda babiwulire babitegere. Njagala ojjukire President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne Nuupu yonna bawandiikira bannaddiini bajje basabire bannayuganda abaawambibwa ku ssaba abattibwa naye ne batalabikako. Kaakati ogenda kuwulira ebigambo. Abayina endowooza emu nti Museveni agenda era ayina okugenda oba atya oba atya. Tebeetaaga reasoning. Gwe kye baagala okuwulira nti enkya Museveni tumukola ki? Tumutwala. Oba anaagenda oba taagende, ne gwe kye baagala okuwulira. Ekyokubiri kye baagala okuwulira nti omukulu tanenyezebwa, taddibwamu. Kye baagala okuwulira nti omukulu ye pulezidenti, toyongerako. Era abamawulire mbalaba nnyo tebongerako. Sebo pulezidenti tebaawula oba owa kibiina oba owa Uganda, n'ekyo kyekyagala okuwulirwa. Naye tuludde nze tuludde ebbanga nga ne Mao tumuyita President Mao. Kati oba muyita kati naye yembeera nze ntunuulira kati mu mbeera ya Nuupu. Kati olwaleero bw'onooba oleeta obukulembeze okufaananako ne President Museveni. Ekikulu ye Museveni akyogera lunye, President Museveni ye akyogera takikweka. Alonda kabineeti ng'atunuulira nnyo wano we tugenda empisaawo. Kati n'olwaliro kye ntunuulira mu Nuupu nti we tugenda obukulembeze okubira ddala ku bwa palamenti ne baminisita n'ab'obukiiko bayisaawo Nuupu mu by'obufuzi ebiddako. Mpuuga oba yakoze bulungi oba ayogera nnyo oluzungu oba munnamateeka, naye si ye buriidi y'ebyobufuzi zaake byatambuza. Ng'ate bombi bw'obatunuulira mu kibiina zaake daalingi mu kibiina. Eyo ndabayo. Era wandabaye. Nze yange era kyekyo lwaki waŋŋambye nti mpa endaba yange nze mukulaba kwange nkigumiza abalabi bajjukire nti wandabayo. Zaake daalingi mu kibiina. Kati Mpuuga ayinza okuba nga bino ebya palamenti abimanyi nnyo, ebyamateeka abimanyi bwe bitambula, naye tatuuka ku kinyusi kiri bali kye beetaaga. Kati eyo nsonga eyinza okuba nga yawaliriza Kyagulanyi pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu okuteekawo line-up eneesobola omutambuza we tugenda. Ekyokubiri, ebintu bino ebya palamenti abasinga mu njogera zaabwe zituwulira general talk okuva mu bibiina naddala ekya Nuupu n'ebimu eby'opposition, bagamba palamenti tutuukiriza omukolo okubeerayo naye essuubi tebalirina ddene ery'okukyusizaayo pulezidenti. Kati oba oleeswa asobola oba oleesa atasobola, bo bakirabanga okutuukiriza omukolo okubeerayo, kubanga tebalinayo ssuubi lyakukyusizaayo ki gavumenti, era tebalinayo ssuubi ddene lyakulemesa byenaremu kuyitamu, kubanga enaremu ennamba ezikola ki. Kati omuntu yenna gw'oleeta wali bo balaba nti asobola okubeerawo, naye nekye tutalina kwerabira. Ekikulu ddala nze kyentunuulira nga munnabyabufuzi singa nze mbadde ku opposition, nange Mpuuga sandi mukomezaawo. Singa nze mbadde nga nze Kyagulanyi nange sandi mukomezaawo. Oyinza okumpa ensonga emu oba bbiri. Ensonga ng'emu oba bbiri. Ensonga esooka, ofiisi eyo nga ffe tulwana okuggyako aliwo, twandisuubidde nnyo nti ng'oggyeko biri ebyokugikozesa mu palamenti gye tutalina ssuubi, twandigitutte mu political mobilization. Kuba leader of opposition si mwangu kulemesa kutambuza programu ze wabweru wa palamenti, kubanga amaanyi g'alina n'enkizo gy'alina emusobozesa okutuukiriza ebyo byaba yagadde okutuukiriza. Kati nga nze nanditunuulidde nnyo nti ofiisi eno etuyambye etya mu political mobilization. In other words, omubaka we yandibadde akuba olukuŋŋaana poliisi nemutwala misinde, lopu bw'atuukawo poliisi ekuuma mukuuma, wakiri ekuuma mukuuma oba eneemuwuliriza. Kati ekyo kye nanditunuulidde, kubanga ate n'ekirala ng'oggyeko ebyo ne resources ezirina
Okay. ne resources ezirina ezisobola okutambuza omuntu ebweru ogenda okukuba enkuŋŋaana okusobola okuyamba ekibiina okinoonyeza obuwagizi okulaba nti kisituka. Okay. Kati nze ku nsonga eyo nange osanga nandinoonyezaaki omulala kubanga balwana kulaba nti Museveni kyekigenderwa kyabwe agenda. Kati omuntu yenna atali ku mulamu ogwo gwa Museveni agenda atasobola kuyimba kigambo ekyo buli lunaku abantu ne bakiwulira mu position oba tokoze nze yendaba yange nkutadde. Ebiseera ebisinga ekintu bwe kirwawo ennyo kituuka ne kitama ababa kitunula ku maaso era n'omukulembeze bwalwawo ennyo abantu oba bannansi batuuka ne bamukoowa. Kaakati nno mu mbeera eno ng'omaze okuwulira ebigambo ebyo omwami ebyo byayogedde n'akakasa nti bannayuganda kye baagala kiri kimu, bo baagala kulaba ku nkyukakyuka nga mwami Museveni agenze. Oba agenze atya oba agenze atya, bo tebaagala kumanya bw'agenze, naye ekikulu kiri nti agenze. Bye bigambo bye baagala okubeera nga bawulira oluvannyuma lw'okulaba ku bannayuganda abasinga nga batulugunyizibwa. Nkulaza akatambi akawedde olunaku olwaleero munnayuganda eyatulugunyizibwa nga mukazi n'atuuka n'okwoza ku mmunye mukwano gwange ampuliriza ng'ono annyonnyola attotola obulumi bwe yayitamu n'okutulugunyizibwa ate nga si yasoose. Bannayuganda bangi abazze nga battotola ne bakaaba n'amaziga mu kamera ng'abamu bagamba nti baasiyagibwa n'okusiyagibwa. Abasajja bano abakuumaddembe ate abandi bakuumye ampuliriza nga be babasiyaga. Kaakati no Pastor Joseph Sserwadda avuddeyo n'ataakaka ye mu bigambo bye era akakasiza n'okukakasa naga nti nze ebbaluwa baagimpa empitanga mu nnaddiini okujja okusabira bannayuganda wali e Makerere Kavule ku NUP headquarters, wabula ebbaluwa baagimpa obudde buyise, saasobola kubeera nga nkwasaganya obudde. Olulala ebbaluwa bagimpanga bukyali, wabula ekisinza okubeera nga kyennyamiza era okutiisa bannayuganda ye musajja ono Pastor Joseph Sserwadda ow'omundeeba okubeeraga nti bannanuupu basabe olunaku gavumenti erubawe nga luli official mbu olw'okusabira bannayuganda lubeere nga luli official nga lutongole, ono bajja kgenda nga basabe. Wabula ekyebuuzibwa gavumenti nga yeewamba nga yeetulugunya nga yeebuzawo bannayuganda, olowooza esobola okuvaayo neteekawo olunaku nti lwakusabira bannayuganda abo abaawambibwa abaabuzibwawo kw'ossa battibwa? Sooka olira ebigambo bino ate nkwongereyo. Musumba Dr. Sserwadda Landis nakukkiriza nga bwe yafuna ebbaluwa emuyita mu kusabira emirimu ekwateeka baludde oluvuganya sabbiiti ewedde, wabula ng'ebbaluwa eno yajja kikeerezi. Mu kibaluwa zino muziwandiikenga ng'ebula ewiiki 3 at least, mwezi 2-3 omuntu ne yeetegeka, kubanga abampise bantu bakulu naye ebbaluwa entuukako ekyanga ebula tekyabula na lunaku, nali sikyalina kyekikolera. N'olwekyo nze sibeetondera, mwatuuse ebbaluwa yammwe mu ofiisi yange obudde buyise, naye nakola kiri kye mwansaba nenkola ntya nsaba. Kyokka ono wabudde nti bano basobola obulungi okuteekawo olunaku olulala eggwanga lyonna ne libeegattako mu kusaba. Bwe mulaba nga Uganda kino ekintu teri kivaamu, mugende mu gavumenti musabe olunaku olutongole olw'okusabirangako abatulugunyizibwa, lubeere lutongole nga Easter, nga Christmas, nga Independence, nga waliwo olunaku olutongole. Kati awo muyite ne bannaddiini, tusaba ssebo girewo ddala okutulugunya abantu mu ggwanga lino, kiviirewo ddala. Bannaddiini abalala bonna abasinga baavaayo ne beegaana nti nze tebampandiikirangako n'ebbaluwa sigirabanga, wabula ono avuddeyo n'aga nti ebbaluwa nagiraba, wabula ng'ono agamba wateekebwawo olunaku nti gavumenti eruteekewo. Naye gwe bw'oba olaba gavumenti eno omwami Sserwadda agigamba eteekewo olunaku, era kitegeeza nti alagidde mwami Museveni bateekewo olunaku olw'okusabira bannayuganda. Kakati gwe mu ndowooza yo olowooza kino kisoboka oba tekisoboka? Osobola okugenda mu komenti wansi awo n'owandiika endowooza yo. Pastor Joseph Sserwadda agamba gavumenti eteekewo olunaku nga lwakusabira bannayuganda abaawambibwa, abattibwa n'abo abaabuzibwawo. Wabula mu mbeera eno nga tuli mu nnaku mu maziga ag'ekitalo, kansooke nkuwummuzeemu kubanga ng'enkola yange bweri soogera bwogezi kyokka, wabula tuwummulemu ate nkomeyewo.
mpuliriza kakati nno nga tumaze okubeera nga tuwummulamu wulira ebigambo ebirala ebitiisa bino nga bikankanya n'okukankanya buli munnayuganda wenna mpuliriza bulungi ng'oli mu Buganda wulira ng'oli mu Buganda wazimbamu tonnazimba wagulamu poloti eryawo naye nga oyagala kubeera ng'owangalira mu Buganda tonnagulamu osuubira kugulamu oyinamu abantu bo kati wulira ebigambo bibino ebitiisa munnanga mpuliriza amawulire gamaze dde okubeera nga gafuluma bannayuganda bali mu Central mwenna akatambi kano kammwe oba oyinamu poloti oba oyinamu kibanja oba olinamu ttaka oba olinamu nnyumba oba yataatawo oba yamaamawo oba tonnabaggula ng'oteekateeka kugula ebigambo bigenda kubeera nga byonooneka ebigambo bino si byange nakugamba nti nze mbikusakira nembifeffetta nembikuleetya ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi n'obyewulirirako nga bw'obiraba kubanga tebibeera byange munnanga mpuliriza naye ng'amaziga gamaze dde okubeera nga nange essaawa yonna gayiika kankulekeremu akatambi kano Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. I sign out for now. Bye bye. Peace. Abantu b'omu Buganda muwulize bulungi nnyo. Wabaddewo okulya n'okkomba essiyani wakati wa Jeno Salim Sare Akandanaho George n'abasajja ab'omu mambuka ga Uganda nga bagamba kikafuuwe okukkiriza abasajja abalaalo okwetayiza mu ttaka lya bajjajjaabwe. Kino tekyalise Yoseri Kibahabulwa kyekimu nga bwe nabagamba ku sabbiiti nga bbiri zetukubye emabega nti Yoseri yayita wasanya Karo Charles Peter Mayiga mu yafeesi ye mu nju y'abalefigi Entebbe n'amuwa omulimu ogw'okukkiriza abasajja abalaalo okubanga basitamako mu Buganda sinakindi okuba nti basitamira ddala. Yoseri yagenze okulaba nga abasajja embogo baziwanikidde ddala waggulu bali serious kyetuyita fucking serious. Kati gwe Omuganda bakuwadde emitwalo 5 oleese engalabi tolina dda akajiiko kana akatono akagawa eddagala ly'abalwadde ly'ekifuba ery'abaana abato erya sirapu tolinaako wadde akajiiko k'ettaka mu Kampala mu Buganda kyokka ettaka ly'abajjajja balitwala ovuma Kyagulanyi Omuganda ate ovuma mu Luganda ng'abasajja bali mambuka bagambye over our dead bodies abalaalo badde waabwe. Kyasitudde Yoseri okugenda mambuka ga Uganda okutuuza abakulembeze bonna ab'obuwangwa n'ennono n'abakulembeze banga bannaaye. Ensonga zammwe zitegedde naye kyenjagala mumpeeyo obudde mala okutwala nfunewo entoyekaba n'abalaalo. Yasituse ng'asindisa ebyokwenda bwe bagambye teri kigenda kusoboka omulaala ayina okuva mambuka ga Uganda. Kiki ekyaddiridde ebyange mbyogeza bujulizi. Ono Yoseri ngali mambuka ga Uganda. Now, the problem of the cattle rustlers is not really just a problem of the cattle rustlers. It is also a problem of weaknesses in the army. Omukulu we balabye nga abasajja n'abakazi ab'omu mambuka embogo baziwanise ne bagamba bano balina okuva wano ate ng'amaze okweteekateeka. Mugezaako okutiisatiisa yalagidde ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe mu Uganda ekikulembera omukyala Wangadya bawandikire omu ku bakulembeze b'omu kitundu eyo waggulu mbu ayitiddwa mu kakiiko abitebye olw'okuba nti yakozesezza olulimi olutiisatiisa n'okusosola mu mawanga. Kale omunyala nawe wadde eddembe mu Buganda ne mu Uganda kati Wangadya shame upon you madam Wangadya. Abantu mutume kuba n'amannya agategere muntu omutumanna Wangadya era sigala Wangadya. Tetugenda kulwawo ekyo olaba lubakyoya kandiiko yavudde ne bamuleeta naye ng'ayingira mu nsonga kitegeeza yadde ensonga ekutta ejjembe naye tulaba Bannakiganda ne Bassekiganda bali ku Kyagulanyi bavuma ettaka balitwala bali ku Kyagulanyi bakeera ku TikTok bibawadde emitwalo 5 n'avuma naawe ebijja bye babisenda n'avuma Kyagulanyi agenda omujja mbulabe n'okubigula amaaso gwavuma. Kati fete tugenda kulekana namwe ekijjoma ekinyaga bitono. Yoseri mu lukungaana luno nga yeegayirira abasajja n'abakazi ab'omu mambuka yabagaye bambi mumpeeyo weekisi 3 bweddu
nsobola okulaba otya bwe ntandika okutambuza abasajja bano n'abakazi badde mu bitundu gye nnina okubateeka naye ng'ebitundu already yabadde yamaze dda okubiteeka mu nteekateeka nga bwe nabagamba nti yakolagana ne Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Gamulenge ejjatudde Emmengo wali olw'okuba nti alina missoni era omwami ono mu bigambo byayogedde mu wiiki 3 zeyabagambye bamuwe atambuze abantu bano abatwale nga n'ente zino bagenda zirinyisa mmotoka okuzijjayo zireeta mu bitundu bino wammanga abantu b'e Nakaseke mulinde ente n'abalaalo bajja kati ekisinga okunyiiza n'okusesa omwami ono yagambye abasajja bano ngenda tuwa mumpe wiiki 3 ntambuze abantu bano saagala batwala mu bayiwa mu Buganda olw'ensonga nti Abaganda bajja kuzuukuka batandika okubuuza ebibuuzo abalaala abazze mu Buganda bavudde ludda wate ne banfuukira ekizibu nga munfuukidde ekizibu gwavuma Kyagulanyi nti owulira gwavuma Kyagulanyi nti owulira eri mu Northern babagambye fulume wano gwe Kyagulanyi akugula amaaso tutereze eggwanga gw'ovuma nga bano bayogedde bugizi bagenda situka Museveni n'atya yabagambye mumpe wiiki 3 bagenda sindika emmotoka zonna okusomba ente n'okuteeta abantu babagenda batwala mu Buganda bwe baleeta wano kati ekisinga okusesa ab'e Nakaseke abasajja bajja banzira ko batandise dde okujja nvumirira nnyo chairman wa RC5 owa chairman atwala amukuga mogombola agakola ngoma omukulu ono ye Komu Ignacia mukama kube balayi bwoba oli mukabuyonjo oba kamugwanya ng'osala ebyayi mwana wattu ofe kuba mutuleetedde ekizibu wetwogerera essaawa zino Museveni yamaze okukonfaminga Nakaseke n'agenda engoma n'atuula n'abasajja bano okuli Komu Ignacia ne bakkiriziganya n'ayita kanso ye era kanso ye Museveni abagamba nti bwemukola byenjagala obonkolera ngenda bafuula disitulikiti temwewuunyanga ngoma efuuse disitulikiti ku order za Museveni olw'okuba nti eno ngoma disitulikiti gyagala okufuula territory oba ensibuko y'abasajja abalaalo mu Uganda ng'ate bali ku ttaka lya Buganda chairman ono gwe bayita Komu Ignatius ne bakansala bonna abasinga obungi bakkiriziganya ne Museveni oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ensimbi n'okusaba kwe yataddemu n'abagamba ngenda na bwana disitulikiti eno efuuke base ey'Abanyarwanda abalaalo okuba nti bafuna webasibukira ddala era mulindako mugenda kulya nti ngoma gye bujja kwatuno ngoma egenda kuba ng'efuuka district naye egenda kubeera base y'abalaalo kino okuyisa enteekateeka eno ngoma lwa kansala ogiyisa ne chairman ono Komu Ignacia yabaddeyo ku bbalazi ya wiiki nayo nyingi gye tukuba emabega oba gye tukuba ennyuma esibu gye buvuddeko ku bbalazi eno olwelwa Sande yabaddewo Museveni ng'amaze okukkiriziganya nabo nkidda mutemwewuunyanga ngoma bagifudde disitulikiti naye nga strict bagikoledde bano abalaalo era engoma ne bagenda okubeera besi yaabwe bw'avaawo abala batwale ekapeeka eno naye already bamaze dde okukola gazeeti y'okutateekayo butyo bajja kwolekera bamalirize nga bali Semoto mu bitundu bya Buganda n'ebitundu ebirala Museveni bw'amaze okukola enteekateeka eno gy'agenda okuwumuliza abantu bano Abaganda bali mbiduula banywa walagi naye tebamanyi kigenda mu maaso ku ttaka ly'abajjajjaabwe ensonga lwaki Museveni atambula n'abalaalo bano ekisookera ddala abakozesanga abantu abajja okuwamba ettaka ekyokuli abakozesanga ekimu ekyokulwanyisa bwe kituuka mu kiseera ey'okulonda akalulu kubanga already abayinawo Abanyarwanda abasukka mu miliyoni 2 okudda agulu abamulonda ng'abawe emmundu n'ebyokukona ensimbi enkalu okuba nti bakola emirimu gye njagala bagamba nti abasajja bano n'abakazi bagenda kuba nga baleetera mu bitundu bya Uganda nga bali mu kakadde kamu mu emitwalo 7 bonna abava e Tanzania n'abamu abaasigala mu bitundu ebya Buganda badde bambuse kale nno ebintu bino byonna bikoleddwa nga Ssaabataka kabaka wa Buganda olwali mwenda Mutebi w'okubiri talina kyamanyiiko naye ng'omumpembe gwe yatulekera Emmengo oba eyeeyongambye ku bukulembeze wa St. Charles Peter Mayiga
enteekateeka zino zonna zirimu era ensimbi aziri azikwavula. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752887